أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baganda bange mwenna ebitibwa munzikirize mu budakiika obufunda tutunuulireko obujulizi waaki tukola amawuledi ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Waaki tukola amawuledi ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama nga agakolebwa baganda baffe abasunni abashafii abamaliki ne baganda baffe abashia ithna ashara abagoberera enju ya Nabbi Muhammad abagoberera enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne Qur'an. Waaki bakola mawulid? Kubano waliwo ebigambo abamu bagayita bidi abaganda baffe abasalafu abawahabu nga tetunakuddamu nga tetunabatunuulira bujulizi ayitibwa omusalafu oba omuwahabu yoyo asoma nfuna bulungi ku Sheikh Muhammad Abdul Wahab eyajja mu kyasa ekye18 paka ku kya 19 eyajja nga wayiseewo emyaka 10 plus nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amaze okuvaawo. Nfuna bulungi 10 plus n'okusukkamu. Nfuna bulungi yoyo omusalafe. Era ono Sheikh Muhammad Abdul Wahab ye asoma ku Sheikh Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ono waba asomesa ye akonsidaringa nnyo ekiyitibwa tawhid omu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, kituufu. Naye ate alina bye yeerabira ebikolwa nga birungi nnyo ng'era ne Nabbi Muhammad yabikubiriza. Ate kyewuunyisa n'ababagoberera ne batateekamu kufumiitiriza ne batandika kuvuma buli omu nti n'olwekyo okola amawuledi okoze bidia era muli ba bidia mukoze shiriki n'ebintu ebirala bwe bityo. Ono Sheikh Ibn Taymiyyah Sheikh Muhammad Abdul Wahab gwasomako ye waba asomesa akonsidaringa nnyo just ombwa Allah subhanahu wa ta'ala na yerabire ebikolwa ebirala kati nga amawuledi ga Nabbi agayina ne ayati mu Qur'an nga tugenda okulaba ne ahadis kati nga tahalil edduwa z'abafu n'ebirala yabiyita bidia. Nsaba nfune bulungi twagamba nti ekigambo kyonna ekikontagana ne Qur'an funa bulungi tugenda na Qur'an tetugenda bigambo bya muntu. Tetusobola lekawo Qur'an netugenda n'ebigambo byo. Netugamba n'okugamba nti mu ddiini temuli kufoosinga muntu gw'oba okala obiyita bidi aleka ababikola abaagala Nabbi waabwe. Funa bulungi abaagala Nabbi waabwe. Tutunuleko obujulizi obumu ku bujulizi kuba Qur'an ejjudde bujulizi ne ahadisi nyingi. Obujulizi obusooka twagamba nti Qur'an ey'ekitiibwa eyogera ku byayita ebiriwo n'ebirijja. Mu Qur'an omwo mwennyini mwe tusanga Allahu subhanahu wa ta'ala ng'awaana amazaalibwa ga bannabbi be. N'olwekyo waba agawaanye tebeera bidia n'ababeera nga bakola ejjo emikolo okujjukira bannabbi baabwe kati nga mu mawuledi. Funa bulungi mu Surati Maryam aya 15 Allah subhanahu wa ta'ala ayogerako ku mawuledi ag'omu ku bannabbi be. Nfuna bulungi Maryam aya ya 15 agamba nti wassalaamu alayhi. Nfuna bulungi emirembe gibeere ku ye. Eno dhamir eddayo ku Nabiyani Yahya alayhi salatu wassalam. Yawma wulida olunaku lwe yazaalibwa. Olaba Katonda aleeta emirembe gye ku Nabbi we olunaku lwe yakola ki lwe yazaalibwa. Wa yawma yamutu n'olunaku lwalifa. Wa yawma yub'athu hayya n'olunaku lwagenda okuzuukira. Kyetwagalawo kiri kimu olunaku Katonda olunaku Nabbi wa Katonda ow'ekitiibwa lwazaaliddwa Katonda alubulesinze n'emikisa alutaddemu emikisa.
ne tugamba Qur'an ey'ekitiibwa buli kimu yajja ekikoonako. Wabanga ayogedde ku Nabbi Yahya alayhi salatu wassalam n'atayogera ku Nabbi because bonna ekyabaleeta kye kimu, kiba kitegeeza nti n'amazaalibwa ga Nabbi Muhammad agataddemu emikisa. Kuba bonna bannabbi missoni yaabwe y'emu. La nufarriku baina ahadin min rusuli, twakitunulira mu surati al-Bakara. Tewali njawulo mu bannabbi bonna, ya missoni yaabwe y'emu, kusomesa bantu nga bwe twalaba emigaso gyabwe mu surati Jumu'a aya ey'okubiri ne ayati endala. Buno obujulizi ne bulaga nti kuba agoona agakkiriza naga Nabbi Muhammad ate nga yesenkaggale wa bonna tegalina buzibu. Surati al-Bakara aya 233 twagamba wa alal warith mithlu dhalik. Omusika asikira buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bw'oli Katonda abanga yali musanyufu n'amazaalibwa ge, kiba kitegeeza nti nagoono tegalina buzibu okubeera ng'ogakuza. Ne tuvaawo. Obujulizi obwokubiri, Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba nti wabanga akuwadde ekirungi kyogereko, ni'ima gyogereko. Mu kaseera ako kennyini ne tulaba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni'ima okuva wa Katonda eri abakkiriza. Mu surati Imran aya 14 Allah subhanahu wa ta'ala kinyola bulungi, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim ar-rasula min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Surati Imran aya 14. Tugambye nti Katonda wakuwa ekirungi ni'ima gyogereko. Wano n'atugamba nti Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni'ima eri abakkiriza abasiraamu kati nga abakola Maulid. N'olwekyo ni'ima eyo gyatuwadde we tugyogerako tebeera bid'a. Kansuubye nti ntegeerekese bulungi. Wakuwa ni'ima gyogereko. Actually mu surati Dhuha sura ya 93 aya 11 agamba nti fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, wenkuwa ebyengera byange ebirungi byogereko. Wano n'atugamba mu surati Imran aya 14 Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni'ima eri abakkiriza. N'olwekyo wetwogera ku ni'ima tuba tukoze bid'a. Tuba tetukoze bid'a. Tetusobola genda na bigambo byo ne tulekawo Qur'an gogamba nti Maulid bid'a. Obwo obujulizi ne bubeerawo. Obujulizi obwokusatu, nfuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa, kuba zino ensonga ziri so sensitive. Abantu batuvumye nnyo, bavumye baganda baffe abasunni, abashafi'i, abamaliki, ne bavuma ne baganda baffe abashia isna ashara bakola Maulid n'olwekyo bana bid'a. Nsaba nfune bulungi muganda wange ow'ekitiibwa, Nabbi Isa alayhi salatu wassalam we baagaana okumukkiririzaamu abantu b'omulembe gwe, bagamba nti boyagala tumukkiririzeemu mugambe atuwe ekijjulo okuva waggulu. Nfuna bulungi muganda wange. Mu surati al-Maida aya y'ekikumi-14 ne tulabawo Nabbi Isa ng'asaba dduwa, rabbana anzilu alayna ma'idatan minas samaa, paka aya weggwerayo. Katonda omulezi waffe tukusaba otuwe ekijjulo okuva waggulu. N'olwekyo message ya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, abantu bano okulaga obujulizi nti Nabbi okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala basabye ekijjulo. Katonda ffe okutulagako nti Nabbi Muhammad muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, si Nabbi wa bulimba, azze ne message nga paka na kati okyagiraba Qur'an, ddagala shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surati al-Isra 82. Ddagala era kisa eri gwakkiriza. Olaba blessing ezo ni'ima Nabbi Muhammad zazze nazo mu mwezi gwa Ramadan, olunaku lumu mu Laylatul Qadr lwenkanankana emyezi 10 yegye emyaka nga 83 ku 84. Olaba oyo Nabbi Muhammad rahmatul alamin
kisa eri ensi yonna Suratul Anbiya 17 ofuna bulungi Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam okwagala abantu be ofuna bulungi abantu be kisa eri ebitonde kyovulaba yafuula okubaagala n'okubagoberera nga tteeka Surati Shura ya 23 Nabbi Muhammad n'atugira n'obusiraamu nga nuru light kutujja mu buze ofuna bulungi kunywa muyenge kulya mbizi ofuna bulungi n'atuleeta light y'obusiraamu wetwogera ku muntu bw'atyo tuba tukoze zambi tubeere nga tufumintiriza Imam Ali Nahjul Balag actually Allah subhanahu wa ta'ala akinyonyola nti wetuba tusoma Qur'an eno tubeere nga twetegeeza just sisi kusoma just tumaloboozi amalungi tajwid funa bulungi tuteekeddwa okubeera nga twegendereza tufumintiriza nti ayogedde ku mawulidi ga Nabbi ayogedde Nabbi Muhammad yatugira naki bibyo agambye nti woyogera ku ni'ima zenkuwadde oba tokoze zambi actually ebeera ibada kati gwe kyongamba nti okuza amawulidi bidira wobijjawa okay gubanga okitwala nti bid'a gwe sigala nenzikirizayo abalala balekere eddembe lyabwe kuba mu busiraamu temuli kukaka mu ddiini temuli kukaka awo ne tulabawo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yakuza amawulidi ge ng'asiibanga ku lwabbalaza n'olwokuna era gwe kennyini osiiba olwabbalaza n'olwokuna oteekeddwa okutegeera kivaawa era woba okikola kiba kitegeeza nti oli mukuza amazaalibwa ga Nabbi Muhammad kuba nti gwe tokimanyi era ofundikira ng'oyisa abakikola nti bid'a abakuziza amazaalibwa ga Nabbi n'olwekyo yakuza amazaalibwa ku lw'embeera eyaliwo ng'asiiba kuba tugambye nti yali lwapatwalamira nga sente zigenda mu kununula bano ba Bilal al-Habashi kubeera ng'asansanya obusiraamu n'ebirala igwe woyongerayo n'okikola nga mesigi yo oyagala kugiza bujja ate gwe oba osinza okukola ekirungi ye Nabbi akikoze ekikolwa kye n'agamba tik n'olwekyo tekirina buzibu yakuziza amazaalibwa ge woyongerayo naawe n'ogakuza mu shariya ate ng'oli mu kuyamba mesigi yo okutambula gye yajja nayo tebeera bid'a Surati Tawba ya 71 Surati Tawba ya 71 akinnyonnyola abakkiriza abasajja n'abakazi buli omu mukwano gwa munne beegamba ne bakola emirimu emirungi ne beeziyiza okola emirimu emibi ne bayimirizawo swala ne zaka kati mwe mukikola ne mukungaana mu kidaala oba mu makaago n'oyita abantu si bid'a kuba mesigi ya Nabbi Muhammad esigala etambula ate we mukikola ulaika sayarhamuhumullah Surati Tawba aya 71 ng'afundikira ye emigaso gyakuwa be bantu b'ensaasira wakusaasira akuwaaki obuwangazi abulinnyisa Surati Hud aya 3 agazambi agafuula birungi Surati Furqan aya 7 mu Surati Nuhu akusaasira n'atonyesa enkuba era kyova olaba ne mu Kampala ku Kampala mukadde enkuba wegaana okutonya mukungaana ku Kampala mukadde oba mu bifo ebirala ne musaalira ku Nabbi Muhammad ne musoma Qur'an gye yajja nayo onfuna bulungi ne mumutendereza tewayitawo olunaku lumu ng'enkuba tetonnye obwo obujulizi kyali kibaddewo era mukimanyi kati nolwekyo wemukikola kiyongeza baraka za Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi rahmatul alamin akiseri ebitonde tulekere okugira ebintu bye tutamanyi igoba tukikola isooke kirekera abalala nolwekyo mu bufunze lumu nali ndisikaasingako ne muganda ngo Mwahabu nangamba nti okay nzinzikirizaawo naye kati lwaki muli emmere eya Maulid funa bulungi Allah subhanahu wa ta'ala olw'obuyinza bwe ne power wayamba maama waffe Maryam
maama wa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam emirembe gibeere ku ye n'amala okuzaala yamusaavingako ku mmere oba teyasaavinga? Yamublessingako n'amuwa ku kyokulya oba teyamuwa? Kyekibuuzo. Yamuwa ku kyokulya oba teyamuwa ku kyakulya? Kyekibuuzo. Yamuwa ku kyokulya. Mu Surati Maryam yamuwa ku kyokulya. Mu Surati Maryam aya 22 paka ku 26 Katonda akinnyonnyola. Yamuwa entende. Nfuna bulungi n'alya. Aya egamba nti fakuli washrabi, lya omale onywe. Yamusaavinga ng'amaze okuzaala. We tukikola naffe tumaze okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne twesaavinga emmere, si bidia. Tebeeranko bidia. Actually emmere ereeta n'obumu, brotherhood. Katonda kyakubiriza mu Surati Al-Hujurat aya 10. Nolwekyo Maulid si bidia. Abasiraamu bonna bakikola okuggyako omusalafu omuwahab agamba buli kimu nti bidia. Nga Maulid, okusabira abafu, tahalili, talakaini n'ebirala. Nsaba ofunye guno omusomo obeere ng'osharingira abalala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.